titwakulabye mu kuziika nange saabadde nga wegambye nadde mu kyalo ewaffe abadde olumbe kyalajjukira ewaffe nange ndwawo okubeerayo kati time gye nafunye okubeerako ne bafamire ne bagibino okumanyagana kitya kati famire yaffe ndowooza kati ebbanga limaze ku nsi kwe kumanyagana okwabadde kusoose eri twakola edduwa kati twabadde n'okumanyagana olabe ku baana babataata babato abaabula edda bakwanjulira nti ono ye gundi ate nga gye tugenda tukulaba buvunaanyizibwa mwe tudda so twabaddeyo mu kyalo ntwabiza senga waffe olumbe yabadde successful naye nga obutali bumativu effujjo eryakoleddwa mu kuziika kwa Sseggirinya wabirabyeko nabirabye era nga bagamba nti actually si maybe bagamba nti ba foot soldiers be basinze okuba nga baleetawo obuvunkano obwo bwabadde mu kuziika bali bagenze kuziika munnaabwe ne baagala okweddeza mayiti bali abatali munnaabwe baani Mpuuga ndi company era wabalabye endowooza ttiimu yaabwe nga bakubye ebiwalewale balina ekifaananyi kyabwe kye baakola bakiwalewale bateekako ekifaananyi kya Mpuuga bo babadde mu kintu kyabwe kirala baludde okulabikako in public kati bazze kulabikako in public naye ffe tubakondemminga abantu omanyi kalizi kakugambira kalukamu nze ndi wano gye mpangaalira ye my first family however much I have my family gye mpangaalira gye nzijje gye ntwalidde family gye nkoze eki gyewangaale family erina okurespectinga njo gye mpangaalira wemba nga ndi in good harmony nabo ate by evidence ebimu birina ku video nga oli waba ayogera nga yenyini yeyogerera ndi nze bannange ndi ne bano kwendifiira tolina ngeri gy'omwawula naabo kwebuuka nabaki era ttima nabaki eri kwesibya ku bantu mu kufa tekyanyumye twakitunuulidde nno ffe mu bifaananyi ebyo bibiri kiruwa na kiruwa nga eno waliyo expenditure balina okuwaayo ki embalirira kati ng'omukolo mukake gulina obaawo gwa kuteekayo ki mbalirira naye nze kinyinza okugamba bannayuganda bannange ensi bwe tubeyimiridde weeyagale teri agenda kukwagala kusinga weeyagala mikwano gyo gyagala ebbanga lyoli ku nsi teri agenda baliwinga laavu ya mikwano gyo kulasitidde ne Kingi wadde mikwano gyo yes nene maama nga ye maama abeera ne authority nga ye maama oba ng'omuzadde kati kankubulira kati maama mu mbeera mwali etakuyamba buyambi si kuteeka mu kamera kwogeza buli kimu life ayinza okuba no maama mbeera mwali naye ali confused aluzinze omwana we esawa ino sooka oleka omugyako hadiisi yonna mu mbeera ennungi maami kati omuleka nakkakkana n'otamuteeka mu mboozi zonna ate Katonda amuyambye alina abaana abakulu ne balina okwekolamu harmony ne meetings ne bazuula oli omukulu abadde akolagana n'abaani ne bakolaboratinga nabo ate tebalina bateekako mbeera bajja kuleeta embeera enzibu sinakindi ene obulamu bw'ensi buno bwolaba ffe tukolagana n'abantu naye bwe bijja kuleetera abantu okutemalirayo bannaabwe Kingi ebigambo byayogeddwa bingi oluvannyuma lw'okuba nti munnaye omukulu yaziikiddwa Sseggirinya era walabe ku bintu statements za Honorable Muhammad Nsereko zeyakozeeko ezimu nazirabye nanyiiga nnyo ate nga ki ekikunyiiza bwe lwaki ozihighlightinze anti mbuuza kuba kati yawaanye ye nga ye yayogedde bye yalabye ebitabadde mu ne bituuka ku ggwe on what percentage do you credit his statements? No, sina gundi jengenda naawe ng'omuntu yambale obinoonyemu obuntu. Okay, nze nganze mu byemu bye yayogedde. Omanyi nze kambabulira akantu kamu. Media mulwane nnyo okuprotectinga morals zaffe ne culture. Oli wakola ensobi tojja ng'ogisuddiyo eno njongeremu panchi neyongere waggulu. Nsereko yakoze ensobi. Nsereko yakoze ensobi.
ate kati wuyo agambye tayagala bantu mulumbe lwa Katolo bwamu. Yes. Kati wuyo yomu ate ewa Segirinnya tayagala yo bantu. Ne Katolo tayagala yo bantu. Ne wa mweja gamba tayagala yo bantu. Yengani. Egamba. So munsi naye alina kuba mu no bachiya leader n'atula katebe. Abali mu program ne bagitambuza. Oba tosobodde kutambulira na ku program. Si buli program tigwageno gikola munsi. Ate si buli manyi gogeno teekawo. Nti bagenda gava luwenga on the percentage gwe gyoyagalirako. Otegeera? Kati ffe tuli mu nsi muno. Tutuloolera Segirinnya embeera mwe yafiira. Tukyana n'ebibuuzo ku mitima ya Segirinnya yabaaki. Gwe kimanyi Bansereko balina audacity etandika okudimandinga ebyo Segirinnya yabaaki. Ate saawa eno biri babirese be bali mu parliament naye nabo bali mala bbiria kuba gye biri eyo butogo butambulire era ebimu ebigabo byayogedde yagambye nti mu kusaalira Segirinnya wali abamu bebalaba munenga bagenze okubanga basaalira omusajja yewe aba mu budde bw'okusaala yasalawo ate omusiraamu abeere ku kamera alabe baani abasadde n'abatasadde. Assalaamu alaykum Muhammad yali ku kamera nga basaalira mukwano gwe nnyo Muhammad bamute mwalina wuzu Muhammad waba yasigala ku kamera nga basaalira mukwano gwe tetumujjako hadiisi tabyogera nako tebimukwatako. Muhammad alina okuva n'abuuza baani kubanga badde mu kusaala. Assalaamu alaykum era ng'abamu balina ne zisapuli mu bulago. Kisoboka bulungi nnyo we tuba tugenze okusaba omusajja babadde bagenda musomera duwaaki ebyolumbe ng'olwo abantu bonna nga bagala okusaalira munnaabwe tetubajja mu layini ffe abasiraamu naddala kati ng'ewaffe ffe gye twakulira naawe osaala oba nga naawe oyagala kutwegattako naye oba tolina wuzu lwaki oba osaala. muganda wange ffe twegomba bantu kujoyininga busiraamu tetugomba bantu ku busiraamu. Ffe kye tusobola okukolera Allah kwagaza bantu buti busiraamu. Ffe tetulina audacity egoba muntu mu busiraamu yadde omugoba okumpi n'abasiraamu. Era abo Bansereko emisteki gye bakola bagala ku owuninga ddiini bafuuke bannyinizo. Nsereko nga goba mu busiraamu ngaani, Nsereko nga gaana okusaala ngaani, Nsereko nga akunenya okusaala obubi ngaani. Olwo ffe betwegomba bajoyininga obusiraamu tugenda basika kyo basembeza soko omusembeze nga bwali omanyi omuyigirize principles of obusiraamu. Nsereko no batujjeko olumanyi omanyi n'okumanya ennyo kujja kukozesa abantu ensobi. Bannange mumanyi nnyo bye mumanyi biyinza oba byabaggwako muleka bamanya balala boogere. Simumanyi ate mumanyi agoba abantu mulumbe bino byagambye mutayagala abantu mulumbe lwa Katolo wa famire eyo olwofa bali mu ddaame. Olwofa bali mu ddaame genda ebuuza muganda nange ffe bakwate twogera bintu by'abantu ebimu tubiwa ekitiibwa nga bye babize. Genda obuuze Konrad mutabani wa Katolo Bwama omubuuze connectivity gye nalina ne daddy. Abo basajja bagala nnyo okuwamba buli muntu bakiwambe buli kitu bawambe. Bannange mbabuulira tugenda mu tayimu ya kalulu oba tolina byakwogera ng'okampeininga sirika kubanga ffe boyagala okudi campaigning ogenda tutegeera tudi campaigning boy ate gwa tena kyokoze wano ku ground kati ffe twagala oyo omusajja wakomawo mu kamera obezo live zakola ayogere bogezi kati birungi byabadde akolera bantu byokka ayogereyo ebirungi bitaano ebimutwaza wayagala okwesimba. Nsereko alyoka agoba abantu mulumbe lwa Katolo Bwama ogoba otya abantu mulumbe lwa Katolo Bwama gwe Nsereko gwe watyanga famire inayo obwetaavu bweyandeetaze ku bantu abo batyaga ku owuninga obulamu bw'ensi oli part of obulamu you are not delegated to okusalirawo abantu bonna. Ate si buli famire nti oteekeddwa okwogera oba obadde olinamu ssente ng'osonze weebale gwe mugaso gw'okuba n'omukwano gw'oli mwacakalanga mwenna ate olumbe lusikatidde teekawo ssente gwazirina balala tebalinaamu oziba nga z'amateeka zijjeemu tusobola nozikuddiza mwe baani nga bannayuganda abaagala Katolo Bwama abatagala lumanyi yalina ensobi ze nga ye ng'omuntu oyo Nsereko si ye jjaaji
Ffe tuba ng'omuntu twamugjayo llo. Nze likuba kyaga tuteesaayo llo. Bebamu munne oba osanga oli abali ku bulyo bw'Isiraamu. Ko munne yalabye. Nze leko mukwano gwange naye nze nguzaako nze njya nnyo okulaba nga buli muntu ng'ali useful. Bambi let him stay useful. Let him not fight hard to be useless. Webale nnyo. Byebyo bigambo byange gwe kankubulya akantu kamu. Yo oli ayimiridde n'ayogera. Era owulira nti yaguza babbondya babeera eri nga balinza abantu mu lumbe babaswaze. Bisesa. Bakubidde abaana nga tabana. So kati tubitunya n'ogamba ya. Let's follow. Naye Kingi mu bisinga okubanga byogera bagamba nti bano abaana banuupu balina enneeyisa gye beeyisizaamu mu ngeri embi oba endala bakubye abantu. Ng'oli munnamawulire tobuuza nze kuba nze ojja kugamba ndi ku sayidi yaabwe yogera amazima. Waliwo time gy'olina okwambala obuntu n'ova mulimu gwo. Owulira n'oyambala amaki. Kwata vidiyo za Ssegirinya 10 ayogera biki. Yeevuma Nuupu. Yeevuma Nuupu. Kati lwaki gwe oyagala mu kumwawukanya n'abantu abo okulasityawa? Tokiteekako na doubt, don't debate it, don't even bargain it. Tokiteeka na mu kiboozi kyakyo. Si ffe tumusiba. Vidiyo zonna zayogera agamba ndi wa Nuupu ku pulezidenti wake Kyagulanyi kwendifiira. Ayogera eddakiika ssaawa 5. N'ayogerera obudde buwanvu. Nti n'akiripiiti nga mu conversation yemu emirundi 10. Ati tufuuke discussion. Mugeya n'eddaame. Ebigambo byayogera yali alaamiriza. Era nebaza abaana ba Nuupu mwe bali kuziika Ssegirinya. Mwamuziise mu kitiibwa ky'ekituufu. Mwalwanidde Ssegirinya, kuba Ssegirinya musajja mulwanyi. Tanyigirwa mu ttooke. Mwe bali bukkiriza butanyigirwa mu ttooke. Ne muziika omulwanyi n'ekibuli ekyetaagisa. Ye gyali ali happy. Kituufu. Awo nawe nabadde kuneebuuza mami kusaasira. Buno obulamu buno obulaba. Ne Yesu bajjawo ejjinja. Bayayo bamanyi. Gwe otebereza abantu abali mu accountability ku mukolo gw'olumbe lw'omusajja nga bali ku accountability ku byasi. Ate gwe muba mubisekerera mu abalamu nibo mwe bajja kujja. Mpuuga bamugobeza emizindaalo gye. N'emmere. Beda agigaba ku boda. Naye bagamba omusajja yamubeererawo yamujjanjaba n'omujjanjaba. Teyalina bye yamujjanjaba. Oli twayogera naye mu budde obusembayo tugamba ebigambo ebituufu. Musajja ne mumugobya emizindaalo n'emmere ku lumbe azze kuyamba mukwano gwe. Omufu yafa mu kyayi. Mama agamba yabadde abalabirira yebazize n'okumwebaza n'agamba nti munnaye twebaza omukulu Mathias. Omufu yafa mu kyayi. Nze kye nnyinza okugamba. Vulugu gwe yakola yenna omufu ali against ye. Yabadde alabirira mu abadde amulabirira wa bannange lekanga kufuula contribution yo nti yebadde ekola kyekoze sente zasangayo n'ez'abalala nga ziyamba. Sente za Mathias zasangayo ez'abalala nga ziyamba. Buchenji bwe bwasangayo ennyingi z'abalala nga ziyambye. Buchenji? Abafamire ye nabo baveeyo ayambye bameka. Anti ye saabayambye. Batujjeko olwo lumanyimanyi mwana tulina ennaku yafutali waffe. Tetwagala bamuteerako biboozi byabwe kubanga tebalina mboozi. Abo balina kuba banyuma bakoledde bantu constituency. Oluzi lwa wali lusikatidde wano singa emyala gya wano gibulako embigoma bina. Bye balina okutunnyonnyola kati abo bagayi tetugenda bazzaayo. Bino bali mu bikola bya kabampaani naye tetugenda bazzaayo. Babbe bubbe empozi. Oli omu ku balonzi baabwe. I can influence. Otegedde. Sisa kwa nayo mukaze yo ku constituency ya Mpuuga nitanga kubeerayo. Osobola. Gira tinga nsulo. Nkera kuba campaign na ku nsulo. Ye mu mpaka tira mu gwomwenda mu mpanga sita nyombe ye Masaka. Otabuse. Mu mpanga sita nyombe Masaka mu gwomwenda mbereke. Shia. Tumwongere obuyinza addalimba abantu. Olaba musajja wa Nuupu direct bwati naye yatuwe yambula yamala okunona amaanyi yali tadda.
kati saawa eno alaga ali bulungi. Bamuvumye ku mmere, bamuvumye ku bodaboda stage, bamuvumye mu makubo tawulira. Kiki yakola kutambula na mukuumi. Batambula nalyo mu chamber nga coaching. Any mistake. Any mistake kuba mu bbanga bazaazane. Bano bazaazana bajja bakuba embooka. Bakomewo mu campaign gye batakoze. Kale. Ekirungi sente bazannyonnyola bazibadde nazo. Sente bazibadde nnyingi. Ya accountability. Akawumbi kalamba bakaliddawo. Omusajja ne babaga mujje muwegatte mulye emmere. Olupapula ojja tulaba nnyanya za milioni 2, ttungulu bwa 600, nyama ya biliyoni, ate amatooke go babombe 3. Akasente kamweredda kuva mu parliament. Ne mu government. Mbuga asukka parliament. Mbuga ekikonge kye yakyongerako waggulu. Akukuta ne mwenye. Simutegedde owunyo njamutegeera nanyumya nabagezi ataka kulaba ke mabega kawo bali ne principal walina mukwano gwe in fact mukwano gumuganda wo president Dr. Muganda ganza walina his excellency president his excellency president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Thank you very much. Nga mugenze okubanga mu visitingako omulwadde yali mu twalirawo namusabirako King Joseph omulwadde sala yange yagigaana nali ngenze musabirako nga namune emitwalo gyange 2 ku 3 ndeke yakatunda omulwadde yagaana essala nakakyokka bensanga bagamba musabireko munnamu ate essala lwe nagitwala yagigaalira ebweru kannaffe tufuna obuzibu mu duniya muno banemutusikazi naye tumusabira abe bulungi. He's a good man when he decides to be. And he's a rough man. He's a good man when he decides to be. Eteri musajja mulungi nga kamiyoni nga asazewo nti kati kambe mulungi. Yeah. Bikyoloze bimu ku byakusinga okubanga bikugaana okubanga ogenda olabo. Kuba bw'ofumiitirizaamu. Ndi mwavu. Abagagga tebamulaba. Omulwadde yenna n'oba tolina ky'omutwalidde ng'ogenze n'omulaba. Abagagga baamulaba, nze ndi mwavu. Abagagga baamulaba. Nali ntutte ki. Baloodi baamulaba ne bamuwa. Naye oli musajja yalifa famire yo. Era akyali. Era ate bano gyali mukyekingako nina bempitamu. Okakasa. Toli waffe tekirivaawo. Kyova olaba nti abamu kibaluma nga tumugambako kumba ate owaffe yatereeza owaffe. King, what came into your mind? Bwadde ne likola ki? Ebbwadde ne likola ki? Ligambwako nnyiniryo. What came into your mind bwe bakutuuka ne bakubawunsa? Nagenda nkimanyi. Ogenda okimanyi? Twagera tukinyumyako, twavayo tukinyumyako. Abantu bagamba nti oba kugenda wekka tebandikukkiriza n'osalawo kugende n'omukulembeze Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. Leka munafuya mutuusaawo. Olwo nafuyiza. Leka munafuya twasinkana businkanyi nga naye kyalowooza kyendowooza. Tetwesanga na wala nnyo na ddwaliro. So katunga tusaasira ffenna kye twatulowooza nkiba kyekimu. Tetuuka nga ffenna tulowooza kukyalira kukyaliwa. Era tetwamunyiigira abeereyo n'alowooza tewanooma. Anti munnaye King ebigambo oyina oyo oba onoomera wa bwereere. Naye omusajja avaayo n'omuyisaamu eggaali. Nga waalina omutima omubi. Nakola sigino Justin. Nakola sigino manyi gwe kankubuulire Ibra. Si buli kyaliwo ndagera kugamba kabamba gya kusudia. Kati gwali omugambako. Ngera wenyo okuddamu mugambeko ng'abiseemu. Katonda wa. Nze nkugambako Ibra. Tebakulya sente. Ne King ozaalibwa wa. Kyotera? Kuba kati sinnategeera. Ebigambo obijjawa bino omuntu kuba okuvayo n'ogamba by the si kyangu. Okuvayo okugamba muganda mukwano gwo n'ogamba naye kino kibi, kino si kibi. Ibra twasoma. Bwe bakutwala mu ssomero bakuyigiriza kuba smart.
okuba smart kitegeeza gwe kennyini okuba omuyumungufu. Omuntu omuyumungufu ye muntu ayogera ekintu nga bwe kiri. Okitegeera? So nze nkyogera ne ntunula ebbali naye nga nkikugambye. Kingi bano abalowooza nti bwe nnaamugambako takitwale bulala ate nga mukwano gwange. Bolooza abo oyo taba mukwano gwo kuba omuyinza okugamba kansirike. Kati kisinziira incidents, otherwise ebintu kati tutryinga in harmony. Wekirema in harmony ekexplodinga. Tugenda tukula nawe okyali muto ogenda kati wewe ogenda tulina mukazi ogenda kukula weerabemu yibula omulala omukulu asalawo nga otunya ne vidiyo z'enkadde nga walina osaaga nnyo. Ne kati omusajja omubuuzako Kamiri embeera gy'alimu bambuulira mubeera mwali katange engeri gyeyaggalawo ate nnyinza okuba nga wandabatuka kati mbali oli waggalirawo oyinza okuba nga wakulaba kugenda ku kati kyenkola mbuuzako kuva muli bbali nti bannange muganda nga ali bulungiko naye gwe tolaba nti Kingi kiba kyavunaanyizibwa omuntu gwe wali otuukira ng'omutuukirako butuukizi direct omuntu walwa ate direct nali nona ki no like ng'ocommunicatinga naye on his era nakati wemba munoonya direct tayinza kumbula naye njagala ki kikulu nnyo. Obulamu bubeera kale omulabi wa Tawfik Media yujja ogamba otya dine Sheikh Mansour omugole waffe to be anytime from now ekigenda kutokota nga sikisaanyikire cricket over yakubooga Sheikh Mansour soko buze kuba kulaba tugende. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbabuzaako bannange nsanyuse nnyo bawulizaako. Amiina naffe okusanga kuba munnange oli up and down oddeeri ekivulu ekivulu kimpuuba akatinde ako kanfuna bulungi osuubira kakufuna fiiti nnyo ekivulu kimpuuba mwana azindalo kakufuna fiiti naye nga bigenda bitya sofa rehearsal ziri zitya tutambuza kwanza Kingi bulamu tutambuza weekend yabadde nnungi twakubya Arsenal fawamani sebo ebitusanyusa mu nsi bingi nga osanyuka ng'olaba ba girlfriend bo tuwagira ku mupiira tuwagira ku mbalaasi tugendako ku biici nolaba bawuga so twakubya Arsenal twasanyusemuko nga abamaani emiranga gibadde mingi emabegawo naye naffe twagudde ku muwaffe gwe tusobola. For the first time okuwulira nga oyogera ttiimu yo nze nga nze naye Bebe Cool yagikuba buli wamu Arsenal tomanyi kyeyagikola ate ki kase yagiwemula kigambo kiwemula kiriwaawo kyokka as kigwa Arsenal nze omanyi ogamba kyokka maani naye gwe omanyi ogamba kyokka as abaagiwemudde anti kati werugwa mubatawulira mupiira nga si bawagizi obbanyonyola kiwali otegeeza tetuyita UCC kyayitako ekigambo ekyo era nja kwogera ne bakyali bange abawagira ttiimu eyo bakubeyo akayimba akalala kali kagiwemula basobole okuzza Arsenal engulu. Bwe yali ayiiya kali wamala omunoonya tetwamunoonya era ensonga lwaki kaatagala gwe bigambo ekyo kyowulira naawe kennyini okiyimba osaala okiwulira nti kirimu jjejjerebu tukaveekaako kati abaazo noogera bba amagezi ki mbayagala nnyo kuba nabo batukuba bakyakala ne lulimu akuba twabakwatamu naffe tuwulira essanyu. Kingi kyasanyu nnyo okubanga munne olwaleero ngambye nti oli musajja wa Man United. Osanyuse onyiize? Nsanyuse nnyo kuba nze munne siwagira Premier League nze mpagira Uganda Cranes. Weekoleza kwani nno ggwe? Kiki? Oyogamba nti ffe kyokka tusinga okwagala Uganda gwe? Mpagira Uganda Cranes. Naffe tugyagala naye ebbanga lyonna limala nga tesamba tubaako bye tuwagira ezitubeesabeesa mu muzannyo
Nige twetegereza emino tugamba isinga babyongera mu yaffe wano. Kati gobola ba Uganda yokka tomanyi na nsobi. Kubanga tulina okulaba ku mupiira omulala bali bakulukuta batya. Eyaffe weekongeramu kiba kitya. Ani asambanga ani tumuteeke wali. Kile bisinga omuntu awa advise mupiira alina okuba nga agusambako. Kiri kitye wo? Nagusambira ddala. Ng'osamba namba ki mu kisaawe? Nasambanga amakkati ago ne 11 nga gyendi lefuta. Nasamba nnyo akapiira nze Ibula tongezako mmwe. Nalina kalefuta akagonda. Okakasa? Twakasamba mu muganda wange. Bw'oba wasamba akapiira kingi oli musajja mutuufu. Ensonga lwaki nkubuuzizza ensonga z'emipiira zino badde mmanyi olwamu ngwe otagalamu ntagalemu oti. Naye bw'oba wasamba ka 11 wali n'okulukuta. Kiri kitaye Ibula. Ndi bulungi ogamba olya kingi. Nkulaba oli mu myetalo. Sofa? Kibulo ky'empuuba. Kibulayo ennaku mmeka abantu bategeeze tugende mu maaso. Katusigazza teziwera 10. Ennaku? Teziwera 10. Kati tuli mu final touches. Era ali eyo asobola okufuna tiketi yo nga bukyali ku Jodi Color Solutions ne Papa's Sport Machine. Okay. Abayimbi abagenda okubanga bakuwerekerako omulundi guno okuba munnaye. Bakwano bange bonna. Abatali mikwano gyo tebatawaana. Ngaani? Kuba mu ndongo olinamu mikwano gyo ojja ddala n'egitali mikwano gyo ojja. Kituufu sigana. Omanyi n'aba kati osobola okuba n'abalabe nga bo bakyetuumira eyo nti etumuwalana. Nga tomanyi. Nenze mmanyi nti abasinga obungi bakyali bange. Saka mu ndongo olinamu mikwano. Atanjagala ali omu. Ani? Mumanyi. Simumanyize. Mumanyi naye. Bakyali bange bajja kubaawo. Kingi bande abatali mu ndongo muno bulaba nti basiba mikwano gino mikwano gino si mikwano gyo. Naawe balabi obo badde webbango balabye. Abazenga batukonjera ebigambo. Naye tubaddewo. Abatwagala batulwanyeeko nga naffe twerwanako. Ne naawe olina boolwanako olina weetuuka n'olwerwanako gwe ng'omuntu ng'olabira ddala. Tinkakatako. Kikukakatako. Mu bulamu buno olina okwerwanako mumaani. Ne mu kwerwanako okwo Kingi kulina kukuteeka ng'omuntu after. Teweerwanako kubako okuteeka biseera bisinga weerwanako kubeerawo. Endongo eno nga bwe tubadde tugibeeramu abavuluga bajja ne bavuluga abavuluga bajja ne bavuluga ne boogera bye boogera. Kingi nkimanyi ebigambo ebimu era obiwulira gy'obeera eyo ennakawuka. Abakwogerako mu ngeri emu abakwogerako obulungi n'abakwogerako abakwogeramu obawulira naye negativity tomuwa nnyo maanyi. Kyetukola tetumuwa maanyi tumulekayo. Tetugenda ne positivity n'abatuzaamu amaanyi n'abatuwabula mu mpabula entuufu nabo tugenda nabo. Muntu ki ayinza okujja n'akuwabula saha n'omukkiririzamu n'ogaha olaba onampabudde kangende ku kyono? Eggwe. Tokubye nnyo. Omuntu nga ggwe. Buli muntu alina value. Nsobe kisaha gye wali okoze mu bulamu n'ogange jejusa? Nnyingi. Ayo bbiri basatu. Kubanga buli stage okoleramu ensobi ezaki ez'enjawulo naye tetuzitunuulira nnyo ebiseera ebisinga tutunuulira engeri gye tuba tuzirongoosezaamu. Naate oli mulongoosa mutuufu kuba nnongooserezaayo kwetunyuzaamu si mu kutandika kwogerako ebyo ebitali bituufu eri bantu eba eri oyo aba ayogedde ekintu kyonna. Kikutaasa bingi birweyogera ekituufu n'okyejjako ddala okumanya ekituufu n'okisirikira. Waliwo omukyala bamuyita Amelia bamutuma ekipoti ky'omuko kyagenda okunyamu yatwala nyoze. Kalingitoni Masavu. Tandingayo bana kitakisaha ku nyimba z'olina. Eyo si Ringtone, eyo Ringtalk. Byanjawulo Ringtone ne Ringtalk. Manyi munenze ndi musomesa oli musomesa wano. Kati mu mwasomera eyo mu meya.
namusomera ne kubina ebintu by'abantu simanyani babitanga batya yo kati go wayo PA swaza bakwagale maze kuswaza nkubulira mazima tenza kwegompyalinga kunze asomera mu basista kingisa aho asomera wa asomera mu basista ati ngamusoma bu sister masoma gali ga senti ago wulira gasenga agali mu bigo gaba gali nenge gina collaborating na basista abo gayigereza nnyo obukakamu obuki nengo approach yafe bandala nnyo obukakamu busaha buvaawa munze nze ninga nyama wonsiika nga tonansiika toyinza kumanya nti waliwo ennyama kasi tonsiika bwoti kawo kakusangayo. So what's your level of education? Nasoma nnyo nyinza oba nkusingako anti yensonga mbadde njagala kumanya ne otamanya kujja ng'ogenda kumpa mulimu nze olina okumanya ndabiramu abo baasoma naye abatali proud nnyo mu education ya wano kubanga where can I apply a job nga sagala kufuna 10 era wano osoma n'omalayo omulimu gwe bakuwadde ne gutyoboola ensomayo nti ddala tiwasoma okitegeera kyova atulwana nnyo okulaba nga abali mu gavumenti ba improving ku musala gwe bawa abantu naddala abaleeta qualifications zaabwe nti baasoma bagazise ne bato baabwe okusoma otherwise okusoma si kintu kyagamba nti kati nina ebipapula naye ndi waka ndiyala ate ensi yaffe gyetutwala gatwagwe kyaliwa nga wayo olina obuzibu bunene nti ojana kwogera essomo gye basomera omulimu oguliboola amasomo baganafuya wano tegakyalina maanyi naawe kenyini okiraba okitegeera ne kati nkulaba gy'olaga ndabayo saha kuba kati institution zonna zaafa nebyo byonna byewulira nti ani abakasize mulete obuseke mukole ki bye bazza mu baana obuti kati ng'omwagala competinga n'ensi nga Belgium mwe muli ku musingi gwa kuleeta buseke silabasi balina okukyukamu kisobole okudduka sipiidi okufata ziri ensi. Anyway, saheyo katuveeyo kuba munnange omanyiyo tutandika ebiri serious nga mugala tuveeyo kati tunadda mu byolwali ng'okuba obukule saha twogere ku concert byanga 24 sinakulaba ogulirira mukazi wo tiketi oba bakazi bo sina mukazi weekola otya weekola otya tolina mukazi ogula bamalaya gwe mbulira osanyuka otya ogula bamalaya omanyi bano avubuka bensi bambulirira funa omukazi nga tonafuna mize kati gwe kyekigano funa omukazi oli muvubuka mubi saha saagala omukazi wamufuna omukazi ono tugenda mukwatira embooko samekulu buno obusiru obwekika kino saha gwe kati gwe tokiddangamu ku myaka gyo okwerangirira mu batalina bukazi tozanyira ku baana b'abaana omukazi wamufuna olina emyaka emeka omukazi gwamufuna olina emyaka emeka ate oli wa famire yange kati nze oli wa famire yange kyogamba tuli bagulede emu naye oli munnansi omuntu akuze gwe tulaba nitugamba kati kugina emyaka tukubuusa egyo emyaka yibula oba n'omubeezi wakiringa kale ng'omwogereza saha mbadde naye nkubuuza mu myaka gino gye walina webukyanga otumya delivery nga balita kakyayi ka delivery nze nekola delivery nze kenyini osiikasiika amagi bwe mu myaka gyange walina omukazi nze kasita bagamba gye emyaka 18 osobola okukwana nafuukira wanirule andi nze sinaweza myaka 18 mpozi okyali kito sinaweza myaka 18 nsonyiwa bambi nsonyiwa okategedde nze obedda manyi njogana muntu mukulu kati lwaki obedda nkyogera ebigambo by'amagezi kati leeta mata tuzanye nno saha otandise kunzivoola buvoozi nkubuulira kati bwanti kati amazima gwe gabawunyirira kati owulire njogera bintu birala nnyo kale oli wakabi
olinginia kati kisikira kuvoola kankuwera akazo jeno komando saha omukazi ngenda kugulira ba neighbor ticket nyaawo kale ngenda kugulira ba neighbor ticket kati awo kale kati awo tukutadde omukazi oyina naisa bwe nawo ogula ticket yafuna omukazi ibula kankubulira akatwa kala kamukota manyi mu bulamu buno buli muntu alina okubala mukwano gwe mukwano gwasooka nga Allah akusaasidde notaba muntu mubi nnyo eri society alina bwa mukazi wo ate kati emyaka gy'olina balina okukukyawa okaabe ofune omulala egyo emyaka gy'olina okuyita mu process so nze nga muganda oba mukulu wo nkukubiriza kunoonyayo ekyana ati mutambula gera ku mobuzi egyo mubeerabeera eyo mumwaganya n'abaana baasoma abo utayize eyo omuteekeze password mu masimu saha kyakutwalira bbanga ki gwefuna omukazi kuba kati gwe tolina mukazi olina bakazi nze kyatwalira bbanga ddene saakirowooza nako nti sirina wenamwetaaga namufuna isibira nkaawo nti saakindi yenna gwogwamu yoyo ugambe sibira nkaawo mbu saakindi kanulasa okuba yannyamba naye naawe njagala akuyambe sagala obeere nga wenna gwogwamu yoyo kati gwe mayindi yo gy'olowooza kati obwongo buje bukwanguyira mpitira oyo obeera musiiyasiiya ate yo siriiyo anti kati nze kati mumboozi yennyini ogambye nti gwengwamu kitegeeza kati byobeeramu eyo byagala okunyambaza nze jazzirwa kuba ndi simanyi gyewakulira naye nze wenda kuma siri wa buvunaanyizibwa nze nga ndi musajja wa buvunaanyizibwa ebbanga ddene gago mwatukweka bukwese bannyina mmwe singa muli bakoddomi bannyinaffe baabo tobalaba katateyo wamuwooli aluwa tagala kwogera bintu ebyo bireke tuli mu kamera naye ensonga ozimanyi ozirabye watu obaddewo totuza mabega kale bannange ennaku tubulayo mbale ne King omuntu yandesanje okubuuza nti wadde cricket oval kibadde kikutwalidde ebbanga kyokubanga kuba tulaba last year wayina concert right don't you think it was very hard for you okubanga ozze muno nteekawo gundi endala naye oluusi abantu baffe tulina obba wange abantu baffe tulina obba wabuli tukoze ekyo tusobodde kati omwaka eguba guyiseewo eri bbanga baba balina okudda ate era omuyimbi wabwe bamukyekingemu ayimiridde atya so buli mwaka tuba tusuubiza abantu baffe concert watababu kiba kikoze eki kitagadde ate luli twafuna challenge nti abangi tebayingira olw'embeera yali ku Africana gye walaba netusalawo tugendeko ewagazi tulabe ebiseera ebisinga abantu baba na this mentality egamba nti omuyimbi gundi akoze nange kankole tolina omumanya ebagoberezi ngoberezi tatuuka sijayimba n'agamba nti you don't have to come with me down this road because I normally arrive very well. Omusajja woba otambula olugendo esooka obala ebigere byo nga tunaba kwegomba nnyo ebigere byagwokoppa mu life eno buli muntu alina emikisa gye ate buli muntu yamanyi wazanya ebiki ebintu bye nze nsuubira buli muntu fumba ndongoyo wejja bulanga concert bwekinoba kati kituteekawo nti buli mwaka ogenda buli abantu bange bansaba concert nga ngibawa tetwogerayogera nabo abantu batunoonya sijja genda into details lwansonga newogendayo newogenda mu details kubanga politics mu ndongo eno tulaba afuuse ekirala
yakayingira twalaba twalaba musajjawo Big Eye ekyamutuukako nti olw'okuba nti awagira side eri n'asalawo n'agamba nti obuba osanga oli awo kaleete show mu bantu. At the end of that day Lugogo nemufuukira saaliwo sinza kunyumya nnyo ku bye saaliwo n'ensonga ozimanya kuba ozogera nnyo ku social media naye ffe ebiseera ebisinga tetutunula nnyo ku picture tutunula nnyo ku reality. Bwe tudda ku reality tutunula nnyo benefits n'otunuulira omukolo munno gwategese ne byagufunyemu. Ayinza okubanga ebbanga ategese concert ate kuno lwafunye nga lwafunye ku basponsa kati nga gwe kyotunuulira kitunuulidde mu ango ndala naye nga mazima n'ekyo yamusanga afunye. Okitegedde? Kati so ebimu weetegereza n'omanya ekirungi nti at least awo wende awo omanyi buli kigenda mu maaso. Is the happiest amanga babadde bategese mabega wonna baniga bonna bali muzirooni yekka ali happy yabadde agaana okugula gaali namugala nedda tugule wali waliwo akataka byosinga otegeera ebyo so kanyumirwe. It was his first time. Abantu bamulagana bulazi mukwano just yakumulagamu bulazi kubanga gwe tunuulira emabega wonna bamulaga bulazi mukwano kubaye muyimbi gwe manya teeka concert abantu bagula ticket bangi nnyo nga nnyo kujja tebajja kujja bamu bali Bulaaya nze nguzeza bantu 2 nguzeza bantu 10 so show yatambula bulungi nnyo sagawo gibagaini nga munonya nkwena ku ssente kyanga shegwa ate muneesere ziba zikyali waawo ani kyogamba tunonya kyaggulo wacyanca saha tubadde tukulaba nti yegwe omuyimbi abadde tava ku nnyonyi oyimba eno oyimba eryo oyimba eryo n'otandika n'okudaalira abayimbi abamu olunaku bwe luti ngenda London nina London nina show London ebigambo ebyo tokyabijjukira kati ngenda Japan nga 3 kati nkudaala oba ntegeeza abantu bange be Japan nti nzija ibula asomera wampozi somero lebaita Nabutiti High School olimanyi ate somero ddungi simanyi lwaki ate gwe byoyogera te biraga nti watulanga mabega kati somero ddungi naye biraga yatulanga mabega Kingi olina extra ku show yo wetuba wano Lugogo nga 25 tugenda Luweero bakyali bange bonna ab'Eluweero tujja njaga nnyo bakyali bange ab'Eluweero awo Kasana bakyali bange wano Kakoge bantu bange w'obulenzi awo wonna Bombo nawe osobola okusikamu n'otusanga Eluweero mwena mujje tunyumirwe endongo y'Eluweero ate ku Sande nga 26 Masaka bakyali bange n'ab'Ekyotera Luka ya mwena tusinkane Masaka tunyumirwe endongo mujja mwena tunyumirwe kyobamanya Ibrono kyali wange tukuba nnyo olwali temubitekinga personal nga mulaba tunyumya n'Ibula wano ono ate ngendo ngagenda bakuba live CCD sibwa kiri Kingi ngenda kuba live music